kyekintu sina kyenkimanyiko munnange awo full figure ne pazo bebamanyi. Alright, my name is Sandra Lian. Thank you so much for watching my YouTube channel. Bobanga gwe mulundi go gwakatoyungako, please make sure you subscribe. Genda ogule motoka liri pazo bane wetwogerera kati lunnabe lwamufuukidde okuva ku Lwokutaano emmotoka yo kwata omuliro. Ebigambo bigenze biyitingano wano na wali abantu abenjawulo bavuddeyo babaddeko kye bakyogerako n'abamu abatasubwa be bayita mutasubwa okuli Jennifer full figure naye avuddeyo n'abako kyakyogerako kasanyo ku Jennifer full figure omanya bumanya you can just predict ebigambo bye bitambula bitya n'omanya yayogedde ki yaleseeyo kiki era nga muno mwe twasobodde n'okufuna zi challenges nga bannayuganda bwe bamanyi obulungi bo tebatudde kasita balaba nti wano waliwo akakyamu akaguddewo oba akalungi akaguddewo obviously baba bajja kufulumya challenges era nga twasobodde okuba nga tufuna ku challenges ezimu ng'abamu bakaaba specifically nga liri pazo bwe yavaayo nga akabira emmotoka yo bannanga omuliro gukutte emmotoka ekutte bane munyambe era nga ne muno mwe twasobodde okufuna ba artists ab'enjawulo ne bavaayo ne basobola okuba nga bambi batuusa okusaasira kwabwe eri omukulu liri pazo wabula mu byonna byonna ngenda kusooka naka challenge kennyini ak'omuvubuka ono avuddeyo na challenging ya ddala liri pazo kuba mujjukire it was a Friday emmotoka ya liri pazo yakwata omuliro from nowhere era navamu nakwata essimu ng'ayogera ebigambo bino wammanga nti banaye mutusaasire mutuyambe emmotoka yange ekutta omuliro engoye zonna zijjiriddemu essimu ejjiriddemu so munnange gye wavudde ne challenge eno ng'omuvubuka ono addiramu ddala exactly what liri pazo was saying nga naye akaaba amaziga banaye mutuyambe wabula ye yakomekereza ng'agamba nti akaaba essimu ate no jenkutte oba ye wonyetya anyways kansoke mazanyire ka video kano aka muvubuka ono ngagenda maso no kuyereza liri pazo bannange moroka yaffe kutta omuliro mutuyambe motoka yaffe kutta omuliro nze liri pazo lunnabe moroka yange kutta omuliro tubadde tugende eno yibande eno kuziika emmotoka yange ekutta omuliro buli kimu ekyaffe kyonna kijjiriddemu engoye zaffe n'amasimu gaffe lwakuba eno gye nnina simanyi oba ngironze mu kkubo emmotoka yange ekutta omuliro nze liri pazo lunnabe bannaye kangibalage emmotoka yange ekutta omuliro bannange munyambe bavuddemu emmotoka yange ekutta omuliro moroka yange tubale tugenda yibanda kuziika muwe moroka yange kuttu ndoza mwetegereza challenge eyo ate atasobodde kulaba ka video kaliri pazo akali original namwe kansooke nkabazanyire olabire ddala ebigambo ebituufu byabadde mu video eno ate era still olabe n'emmotoka ye bambi engeri gye yaweddewo baganda bange emmotoka yaffe kutta omuliro tubadde tugenda yibanda baganda bange emmotoka yaffe ekutta omuliro bavuddemu baganda baffe emmotoka yanze liri pazo lunnabe emmotoka yaffe ekutta omuliro bannaaye yiye eggwawo mutusaasire tubadde tugenda kuziika naye yiye eweddewo ekutta omuliro baganda bange emmotoka yange eweddewo ekutta omuliro engoye zaffe zijjiriddemu n'amasimu byonna bannaaye baganda bange mutusaasire bambi Eno ndoza mwetegereza bulungi bu video bwo bubiri era nga je wavudde n'omukulu Dr. Jose Chameleon mayor to be yavuddeyo bambi ne natusa okusaasira ko naye ngeri Dr. Jose janyonyoddemu eraga nti mulimu abakulu mu kintu kino bandi bange motoka teyayidde bujizi wabo bakyogera mu Luganda lutuufu simanyi naye nga ndoza kansibe mu kitegedde bulungi emmotoka eno kyandibanga mulimu abantu abakiri behind okuba ntino yakutte omuliro teyakutte bukwasi muliro era musoke muri embigambo bye ngagamba nti abantu b'enseno fa abasinga okubamanya musoke mumwewulirireko bambi ne muneyala ffe twabira badda muganda wange lunnabe twabira badde ebintu ebyo kyanti obeerawo n'amaanyi agayiba ne gakugwamu neera nga bugambe bangazikizo ga no tekisoboka mba mbwadde essanyu lingi n'oyongera n'opika ne mweyongerayo naye kale bwewaawo kasita gwe oli mulamu ebyo bisigadde bakola bikole ate driver ochagambe kituufu ogirinnyo omulyawo ebaluka nti omuliro guva mu wundi mu engine neguyingira tanka
awe balukanga bomu teba kuwona kulala ate nga benda gasiya wansi tukola muki tukola mukole naye nga bamukusasira nnyo nga kyali wange nkimanyi nti ebyo sinza kwagaliza bizibu ebityo naye kasiteera gwe bagenda ogula emotoka ddayo kawulirize rojja kuddayo ogula endala kale beera bulungi ebiwanga lwekyonna kyonna kyowulira ndi nnyinza okuba nga ndi wa mugaso mbuwulira muganda wange muto wange ne tutambuza ngoma yaffe tujja giyimbi jja tugulira emotoka endala kale my brother beera bulungi wekuume naye bwotufuddamu ofunemu okenda nkwegayidde fire extinguisher bugula emitwalo 15 muganda wange nzira nali sibimanyi naye bwena gula emotoka n'ebbeeyi neŋŋamba ekeera nekwatako omuliro ng'olaba mitwalo 3 fire extinguisher bbiri nga ziteeka mu motoka kati ogumuliro fire extinguisher badde eguzikiza nowona obuvune n'osigaza nemokaye nga nnamu n'ensi bwetyo Uganda bwe tebafaanana abantu mwe tembamanyi ate mwe tembamanyi abantu banyiivu bantu bakyawo bantu baasiiwuuka. And lastly nga bwe mumwawuliddeko Dr. Jose Chameleon Bambi ng'atwala okusaasira eriri pazo era agenze maaso n'amugamba nti kasita gwe yayimba genda ogula emmotoka tofayo tujja gula endala ebintu bakola bikole ekirungi kya byonna gwe walasobodde okuba ng'okola ki ng'osurvivinga but lastly ate ono kwegamba ye ayonoona buli mbeera nga bwe nabagambye Jennifer Fulfiga yavuddeyo ng'agamba nti kyamugwanidde lwansonga zaalya sente z'abantu nnyingi nnyo kwegamba music industry ejjudde gogolimbo mungi nnyo nga nammwe mukiteebereza abatali within the music industry avuddeyo nannyonnyola ng'agamba nti yabadde tagenda mu kyalo byawoza simani nadde ngenda yibanda simani nadde ngenzeewa yabadde agenze kuloga John Black kubanga bambala bulungi John Black alina waatuuse kwegamba essaawa eno ya leadinga music industry olw'eddoboozi lye eddene nnyo nga bwe muliwulira so munnange Jennifer Fulfiga aleka okuba munnange alina obukakafu bwe yavuddeyo ng'agamba nti omukulu ono yabadde agenda kukola ki kuloga John Black kasooka embawa Jennifer Fulfiga ate oluvannyuma mugenda kuwulyako ku liri pazo ng'amuddamu ng'amuwoninga nti ngenda kukuba ebyo ebimwamwamwa ogenda oyasamira ku buli omu nze munnange wanyize wrong button ngenda kukuba namwe musooka mumawulirireko liri pazo katonda ine bintu byasasula liri pazo kyale kyanakola kyakusomozebwa naye liri pazo kakirabe kiki olw'ensonga nti liri pazo alumiza emitima gy'abantu bangi nnyo liri pazo lya ssente zaffe nnyingi nnyo buli polomota wano mu Uganda banja liri pazo wamuyitanga okuyimanza simba mu byalo kyemanyi yadde agenda kubasaba baganda kuloga John Black era kalo n'amwanukula gwe gumunange gwe yamwanukudde ate sigenda n'agyalaga kakati abantu bwakuba iti nofuka problem abayimbi muli nanse ate abayimbi muli baavu nnyo mulaze omulugube n'obwavu kusaawe ne tono obwode bunatwala emyezi 6 mugenda kwewa butwa oba mugenda kwewamba kyamugwanidde era ayige ti buli muntu wa muwendo bapromota wajoga nga yessaawa y'okuddayo bakomba ebigere Fulfiga. Hello. Fulfiga. Hello. Fulfiga mpulira. Olinga amatako gwe kifulufiga gwe byebinnyonja kubiyiwa ebyo gwe Fulfiga bye bakutunuzaamu kamera n'otandika okuliira amazzi ku bantu nakusuubiza okukuba Fulfiga nja kukuba nakugamba okukuba ebyo byosiruwalira ku bantu nga bakuleka gwe Fulfiga gwe Fulfiga nakusuubiza okukuba ate nja kukuba kubanga abantu gwoyogera ebigambo nobeeraawo ng'oyogera Fulfiga nolowooza kubanga boyogerako bakuleka Fulfiga nja kukuba ebinnyo nja biyiwa ne Museveni adde ne mukati anywe soda nja kukuba ate nakusuubiza okukuba buli lwekusanga ng'osinika ebinnyo mbu mwannyina obimanyi zaabadde kamera mbu mwannyina obimanyi mbu mwannyina obimanyi ebyendongo obireeta gwani gwe kifulufiga nja kuyiwa ebinnyo ebyo Fulfiga byoleega ebyo ogenda owa abantu obulimba ebyekidongo gwe mudongo gwe mbu wantimba ku sho ne sijja gwe mudongo gwe yanziba nakutwala ku sho ku mafuta gange ne munyagira ekakooge n'odduka gwe kifulufiga oli mu bantu obawa obulimba gwe kifulufiga kidongo gwe mukazi wange tomumanyi omwana wange tomumanyi gwe kifulufiga gwe kidongo gwe nja kuyiwa ebinnyo ne Museveni wali anywe soda ate ngenda kuyiwa segera bingi nze byenkimanyiko byesaagala kwogera bingi byesaagala kwogera kubanga twabisirikira otegeera kirumanya nabadde nganya okukyogerako ekyo ekikazi kyolabira ddala maati ekyo kyolaba ekyo kyabba essimu ya babi emagere ekyo ekikazi kyolaba kyabba essimu ya babi ekyo ekikazi kyolaba ninevuma okukitwala emagere ekyo ekikazi kyolaba
nakiteeka mu mmotoka yange twasookera bwa sweet pebis nga tannafa lwe baamukuba eri waggulu eri ng'ekisaasi bwe twavaayo mu mmotoka n'ekivuga ku mafuta gange mpaka ewa Bobi Wine tuba tutudde awo essimu ya Babi n'ebula osegera bulungi ekyo ekikazi ekyo kyolaba essimu n'ebula ne bagikubako nga teriiko olukujjukujju n'abaliwo ne tugamba bannange tuli ba mu nnyumba wano twazitadde mu maka g'omukazi n'omusajja tukebere essimu yaffe essimu ogenda ginoonya nga ne batukuba saaki ng'essimu kyagisoosese mu nnika nga kyagikwesa ekyo ekikazi omukazi nange ate obyogera ebiseera bye kyali kikyali mu pipopa ne tugamba waayi tetujja kubyogera akuba abumba banaye mu kisirikire naye kati tetukyakwetaaga kubanga wali otuswaza wali otuweebuula wali otumalamu ekitiibwa nga ffe abaagazi ba Bobi Wine era twakugoba beera eyo n'obusiru bwo twakuwona wabba essimu ya Babi. Mu nsonga eno tusobodde okuba nga tufunako ne sayidi ya John Black n'abako kyakyogerako kuba mujjukire Jennifer Fulfiga yavuddeyo ensonga gye yawaddeyo kuba nti nno emmotoka ya Liripazo yakutte omuliro mbu byatulimba nadde ngenda yibanda sima kuziika nga sitole za Liripazo omuziwuliriza ye Fulfiga yavuddeyo ng'agamba nti yabadde agenze kuloga John Black bwe tutukidde John Black yasazeewo n'atunnyonnyola ng'aga nti munnange nze ensonga ezo sina kyenzimanyiiko simanyi Fulfiga yavudde ku ki but then yo nga yo music industry entalo mweziri entonotono era kansooke mbazanyire video ne John Black nga tunnyonnyola namwe musoke mmewuliryeko kyekintu sina kyenkimanyiiko munnange awo Fulfiga ne Liripazo be bamanyi Liripazo kyaliwo Liripazo ndwawo mulaba naye wetwesanga twebongako talina buzibu tetulina buzibu so Fulfiga byayogedde yasinzidde ku ki nange simanyi oyinza bubuuza Fulfiga eno ndooza mukiwuliddeko but anyways ngenda kulabika nga ate sisukkawo olunaku lwaliro but make sure you subscribe on my YouTube channel. My name is Sandra Lian and make sure you follow my Facebook page as well. It is Sandra Lian UG. But then njagala okubakubiriza bannange bantu bange bannayuganda please stay home and stay safe. Bana abantu bafiira ddala cases zirinnya every other day. Make sure you stay safe. Muwashinge your hands bwoba olinya taxi conductor nga kuwa sanitizers please make sure oteekawo engalo zo bambi akuyiremu tubeere nga tweprotectinga ate nammwe bwe bakubidde omulanga okugenda babakebere please twegamba temwegattikana n'abantu balamu mugende babakebere babajjeko tests ez'enjawulo basobole okuba nti babawa results tuwone okufa bannanga abantu bafiira ddala ebyekikulu mu bijjeemu okusaaga abantu bali mu kufa make sure you're safe.